aveeyo gweyagala luyimba lwo njagala luyimba lwange aludeletingeyo alugjeyo ne message mugambe wali nti Kenzo deleting oluyimba lwange lwabbye Kenzo oluyimba lwange ensonga yo weeri lwabbye n'olukola njagala oludeletingeyo gye walutadde yonna ku mikutu gyonna kubanga oluyimba lwange kubanga oyo kyali omulaba ekisooka yalike emabegako omwaka guweze omwaka teguna myezi nga 6-7 yalikinga video yange nga promoting oluyimba olwo ku TikTok nengamba mwana nga ndi wakabi nga Kenzo alikinze oluyimba lwo bachali bange nembaga nti mwana ndi waddala boy batandika okunvimbisa nga bagamba blood oli wakabi olaba Kenzo akulayikinga kumbe nze nga nvimbawo nga manyi kyakabi kati nkeera ku macha blood pulira oluyimba luli ku TikTok ngamba yii wagwani tole wagwani kuba mwakafaananyi nzijukira ningamba ekitegezo n'omukulu yali andayikinga ngalaba kyana ngayagala londemu byanaatema Heretela muna Uganda wawa n'okupanga tatuuseyo weeri ensonga yo weeri Heretela muna Uganda wawa n'okupanga tatuuseyo weeri ensonga yo weeri Heretela muna Uganda wawa n'okupanga tatuuseyo weeri ensonga yo weeri Heretela muna Uganda wawa n'okupanga tatuuse naye lwaki mutunza kola mutyo olo eko nange mwana byenkyusa badogo basome Uganda kale olunaku olwaleero omukulu oyo gweri naye gwe muwulidde sebo bakuyitaani amanya gange bampita Cross Aizo nga yenze nakuyimbira akayimba ke bayita ensonga yo weeri nali ntegeeza nti ensonga yo weeri si yo weeri akayimba ako wakafulumya ddi akayimba ako nakakola omwaka oguwedde mu mwezi ogw'omukaaga nenduta ng'ennaku z'omwezi 13 June gwe mwaka oguwedde omwezi ogw'omukaaga mwe nateera akayimba ako ensonga yo weeri kakati nga tetunnabagenda wala okola mulimu ki gwe nga gwe nze nange ndi muyimbi era nga Kenzo bwali omuyimbi nange ndi muyimbi ndi mu industry ensonga lwaki onoonyeza ensonga ki kuba waŋŋambye oluyimba lwange omukulu ono yankubidde kasimu n'aŋŋamba nti oluyimba lwe Kenzo yalutwala yaluyimbyemu ensonga yo weeri naye ngenze okulaba naye ku YouTube baluteekayo nga meka nga 15 omwezi ogwa June 2024 gwe mwaka oguwedde Kenzo oluyimba olulwe yakalufulumya omwaka guno mu mwezi nga gwa 8-9 oluliko ensonga yo weeri bwe mba nzijukira bulungi ku albamu ya Eddie Kenzo akayimba keŋŋamba ka Eddie Kenzo kayimba kaakano katukasampolinge mu katini nnyo kawulire mu katono twagala luliwa olwa Kenzo luno olwagamba nti katono nnyo tusampolinge mu katono olwo lwa Kenzo lwe bagamba kati olw'omukulu ono lwe luno olugamba bwe ruti bana ebiki ebizannya nga ndi mukola kati olw'omukulu lwe luno tunulayo olaba kiki ensonga yo weeri heretela muna Uganda wawa n'okupanga tatuuse yo weeri ensonga yo weeri heretela muna Uganda wawa n'okupanga tatuuse yo weeri ensonga yo weeri heretela muna Uganda wawa n'okupanga tatuuse yo weeri ensonga yo weeri heretela muna kale omukulu ono gwendi naye nnaku olwaleero mpozi egwani yes bampita Cross Aizo nga nze nakuyimbira akayimba ke bayita ensonga yo weeri kati ensonga lwaki wanoonyeza yabadde ki ensonga eyo ensonga nyingi by the way naye nze nina ensonga nga nze yankwata ku mutima nenkera ku makya nempandiika akayimba ako kubanga nze nalina obulumi obwange nga nze siri ku balala wabula nze nga nze kyova laba nakeera ku makya nempandiika akayimba ako nenkatuuma nti ensonga yo
weeri. Kwesanya microphone. Wano njagala muntegeere bulungi. Saagamba nti ensonga yo weeri nga bwe mugamba. Nagamba nti ensonga yo weeri. Kyova olaba njagala munkwate bulungi awo. Yes, nakeera ku makyanze. Kubanga nze waffe nze mukulu. Nakeera ku makya muganda wange. N'endwaza maama wange. Ne tugende tujjanjabako n'ebigaana. Nga tetulina ssente ngera nga bw'otulaba kubanga nze mukulu. Ate ssente sirina. Tugamba tugendeko mu ddwaliro. Ekkulu ne tugenda. Tutuuka mu ddwaliro. Ne batukolako kale ekitonotono. Twali tuli awo wabbali, tuli awo mu kasenge kaffe bali batuwadde. Omusawo n'ajja. N'atugamba kamba kuba akaama. Gano mbagamba mazima. Saagala kibatuukeko mugambe nti temwategedde. Tetulina ddagala mu ddwaliro. Mu ddwaliro temuli ddagala. Mama wange twali tumanyi nti tawulira. Baffe yatuzza wabbali musawo. Kumbe wali wabbali waali maama awulira. Musawo bwe yagenda, maama n'atuyita n'atugamba abaana bange kyemugamba ngenda kufa wano tewali ddagala. Maze emyaka egisoba mu 3 nga mpa omusolo. Nga nsasula omusolo at least kwegwo omusolo gwempa nandibadde nfuna eddagala erinjanjaba nga nze mu ddwaliro ng'embeera gye ndimu kati. Okitegedde? Ate waayita mmeka nga maama agenze. Kati nange ne ŋŋamba naye buzibu ki? Maama wange yawa omusolo kati myaka 3 yawa omusolo. Nange nagutandikirawo nga nkyali muto era nguwa paka nakati. Nammwe muguwa temuguwa? Tuguwa. Paka nakati. Naafa atyo. Okitegedde? Obulumi obwange yenze mukulu sirina kyakukola. Ne ŋŋamba oba oli awo kankole message yange ngiweereze mu bantu. Etuuke bategeere nti waliwo ensonga lwaki mu ddwaliro tewali ddagala n'enfiirwa omuntu wange gwe nsinga okwagala. Kati ke kayimba ako nti ensonga yo weeri. Kubanga ensonga yo weeri namwe temugiraba. Kaakati nga tuvuddeyo eyo. Wankubidde n'oŋŋamba wasose kuŋŋamba Eddie Kenzo yaddemu oluyimba lwange nalufulumya dda. Eddie Kenzo ne balubba babbye oluyimba lwange. Kenzo yabba oluyimba lwo oba kyetwagala okumanya? Oluyimba lwange Eddie Kenzo yalubba. Nandigambye yalutwala ne teyalutwala kubanga tetwateesa. Omuntu atutte ekikyo mba muteesezza nze tetwateesa. Yalubba. Kenzo yabba oluyimba lwo? Yalubba yalukola nga tankubidde nako sina kyemmanyi ku lwo ngenda okulaba nduwulira ku gundi ku TikTok. Ndaba oluyimba luzannya. Mikwano gyange bankubira bangamba ye oluyimba ate walugabye. Lwaki wagabye oluyimba lwaffe? Nibagamba ate luyimba ki? Nibampeereza kakiribu ku TikTok ng'oluyimba ensonga yo weeri lwe lwange. Oluyimba olwa Kenzo lugamba nti ensonga yo weeri lwe lulwo? Lwe lwange. Yalubba nga bw'omanyi nti nno bwe babba bakozesa amagezi abba n'ayozaamu katono neera omuntu nga wakola ekintu kyo osigala okimanyi nti kino kyange. Kati ne ŋŋamba naye kati ate eyabba oluyimba lwange ate nga munene nnyo ngenda kukola ntya nze okuyambibwa? Sirina ssente, sirina linnya nti ndi linnya lya kabi. Nkyali wansi ffe tuli eyo mu ghetto tukyayiriba tulina ssente. Kati ngamba nkoze ntyo oyambibwa nze nga nze. Ke kugezaako okusala amagezi ntetenkanya era nga bw'omanyi kubanga in fact nayagala okugenda obwaba ne baŋŋamba nti nno totawaana kubanga gy'ogenda obwaba ye mukulu yennyini. Kati ogenda kuwaabira ani nga g'owaabira ye mukulu era ye yatutte ebyo by'ogenda kuwaaba wa? Oli ogenda kuwaaba mu Federation? Nali ngenda kuwaaba mu Federation. Ne ndowoozaamu ne ŋŋamba sigenda yambibwa bwe naagenda mu Federation. Omukulu alwanira copyright ye yakubba? Omukulu alwanira copyright yennyini ye yabba oluyimba lwange. Sooka oyimbemu ku luyimba lwolwo nga tetuli mu kidongo. Nsonga yo weeri ereetera Munnayuganda wa wano okufa nga tatuuse yo weeri. Ensonga yo weeri ereetera Munnayuganda wa wano okufa nga tatuuse yo weeri. Ensonga yo weeri ereetera Munnayuganda wa wano. Ndowooza tugende naako. Tugende naako.
Yes. Ensonga yo weeri. Ensonga yo weeri. Yes. Kati gwe kiki oyagala essaawa zino Kenzo akole? Essaawa zino kyenjagala kubanga tatuukikako kyekisooka. Oba oliawo kempisa ewuwo ewammwe n'atuuka. Kyenjagala Kenzo aveeyo. Ye nga ye aveeyo ayogere ku luyimba lwange olwo lwe yabba n'alukola nga tetuteesezza nga soogeddeeko naye nga sikimanyiiko kubanga yandibadde aŋŋambako nti oluyimba luno tukoze tutya nga ye alwanira okufuna copyright kubanga yalwana okutuyamba ffe tuli bayimbi twagala ye atuyambe okitegeera kati ye engeri gy'alwana okuteekawo copyright atuyambe aveeyo mu bukakkamu sina busungu ayogere takulinda kunyiiga taninda kunyiiga nnyo Eddie Kenzo woolyawo toninda kunyiiga nnyo vaayo ojjo weeyogereko oyogere ku luyimba olwo kuba bw'onoonyiiga bwe naanyiiga tekijja kuba kirungi gy'oli wangi tekijja kuba kirungi muganda wange kubanga eno ensi buli omu anoonya kubeerako waatuuse kkiriza obagaana muganda wange abasajja bali bulungi Eddie Kenzo oli bulungi tolina kyotalina buli kimu kyoyagala ku nsi okirina kati golina kuba ng'osaba bulamu buli kimu akirina Eddie Kenzo ali bulungi emmotoka avuga za bbeeyi ye president wa federation eno si box nja kuyimba oluyimba olulala ate nga shatta ate bwakuwayo kasente nakyo kiri kyeŋŋambye nti aveeyo naye ate ne sente zitaagala wadde alina naye ate tampa aleka naawe sha toyagala sente azireke ate lwaki aveeyo gweoyagala luyimba lwo njagala luyimba lwange aludilitingeyo alugjeyo ne message mugambe wali nti Kenzo deleting oluyimba lwange lwe wabbye Kenzo oluyimba lwange ensonga yo weeri lwe wabbye n'olukola njagala oludelitingeyo gye walutadde yonna ku mikutu gyonna kubanga oluyimba lwange alugjeyo kubanga njagala nnyo okukkaatiriza ekintu kino nti ye president wa federation copyright yewe manyi nti yewe ino okubanga atandika nadde okukola ngewaffe tennakola bwe manyi yandibadde ewe copyright ino okubanga atandika ngewaffe tennakola kubanga yalina otusigamu ekyo kyayagala kyatuguza oba muntegedde nti omukulembeze omulungi olina okubeera example eri abantu b'okulembera oluyimba lwange jangu twogere olugjeyo ku mikutu gyonna gye walutadde kyekyo ekyange muganda wange kaakati abatulaba n'okutuwuliriza omukulu bannanjagala kateeke wano oyo omukulu gwe mulaba awo abatulaba ku YouTube n'okutugobera ku TikTok naye mbadde ntaddeko kaakati okutwalira wamu essaawa zino Kenzo bw'akuyita n'agamba nti muganda wange togenda nnyo wala jangu tuteese ebyo byogambye nti deleting oluyimba lwange lugyeyo wappa oluyimba lwange bw'akuyita gugwa gutya nga bwe nakugambye nga tutandika nakugambye nti mu kusookera ddala natandika mpola nga ngezaako okusiikinga omukulu Eddie Kenzo ajje tutuule twogere oluyimba olwo naye ebbanga lyemmaze nga noonya omuyimbi oyo Eddie Kenzo simufunye munoonyeza simulaba amasimu gengezaako okukuba tegayitamu abalala tebagakwata so kati nengezaako neŋŋamba nti nno ye bw'alaba message talinda bintu kuwanvuwa ajje ngeri gyali nti president bamuyisa bubi singa ajja nga tuteesezza kiddamu singa ajja nga mukkakkamu naye bw'agezaako okujja nti nno w'amaanyi kubanga bo b'amaanyi bw'aleeta ekibuli kubanga bo ba Eddie Kenzo w'amaanyi sente alina buli kimu akirina asobola okukola buli kimu kyasobola naye jjukira oluyimba lwange wadde ye asobola okukola byonna naye oluyimba lwange oluyimba ensonga yo weeri
omukulu ono agamba nti Kenzo yabbye oluyimba lwe n'alutwala n'aluyimbira abasaidi eri baatagala kwogera nti ba NRM. Oluyimba lw'omukulu ono lugenda bwe ruti. Katuluzanyemu katono nnyo abakajja ku TikTok katono. Nsonga Yoweri heretela muna Uganda wawa n'okufanga tatuuse Yoweri. Nsonga Yoweri heretela muna Uganda wawa n'okufanga tatuuse Yoweri. Nsonga Yoweri heretela muna Uganda wawa n'okufanga tatuuse Yoweri. Nsonga Yoweri. Kale oluyimba bwe ruti bwe lutambula ensonga Yoweri. Producer ki yakolera oluyimba luno? Producer bamuyita producer Challenger ono atera okukolera Tom D. Yes, international records. Producer wa kabi nnyo mumunoonyeeko. Yakola ebintu ng'ebyo. Yalukolera mu mwaka guwedde. Yalunkolera omwaka oguwedde. Gwe waluwandiika? Nze naluwandiika. Olw'obulumi lwe nagambye emabega wali teweerabira. Ne nduwandiika ne ngende wa producer Challenger nankubira eŋŋuma ezo ez'akabi z'owulira. N'alumansitalinga ye kennyini. Mpozi waliwo ne kyali wange gesobola kwerabira amuyita Big Swan. Si ya connectinze nange? Yes, Big Swan musajja wa kabi nnyo era big up gyona oli. Ali wali Crown Japan Katwe. Essaawa zino waali. Yes, abasajja abo bakabi nnyo mbanoonyeeko mu ngeri yonna. Kakati nga tumaliriza. Kano ke kati tugenda osoosaayo. Nga tumaliriza. Ddamu tunule mu kamera awo gambe Eddie Kenzo. Komya obubbi wabbye oluyimba lwange. Njagala olunzirize oba oludiliitinge gye luli olugjeyo yonna gye waliwo uploadinze oba mujja kweraba kimafia. Eddie Kenzo nkiddamu. Oluyimba lwange luwabbye. Njagala olugjeyo ku mikutu gyonna singa tulemererwa okukkaanya nze naawe. Nkiddamu. Eddie Kenzo singa tulemererwa okukkaanya nze naawe ku luyimba olwo lwa ensonga Yoweri kiddamu ogwokusatu ensonga Yoweri singa tulemererwa okukkaanya ku luyimba olwo Eddie Kenzo njagala olugyeyo ku mikutu gyonna bwe waluteeka wangi akina Spotify, YouTube, TikTok, yonna lugyeyo singa tulemererwa okukkaanya Eddie Kenzo. Basajja mwe mulina buli kimu kye mwagala. Eddie Kenzo olina buli kimu kye weetaaga ku nsi kuno. Sente ozirina, emikwano ogirina, connection ozirina. Tolina kubanga ate ennyimbo jjayo zaffe abeeri wansi mu ghetto abatalina wadde sente wadde connection. Lwaki abeera babba oluyimba lwo? Lwaki obeera obba oluyimba lwange nze omuntu owansi? Sina kye nnina nze nga bondaba. Damu muyimbirimu n'oluyimba olwo. Oluyimba luno lugenda bwe luti. Ensonga Yoweri erettera muna Uganda wawa n'okufanga tatuuse Yoweri. Ensonga Yoweri erettera muna Uganda wawa n'okufanga tatuuse Yoweri. Ensonga Yoweri erettera muna Uganda wawa n'okufanga tatuuse Yoweri. Ensonga Yoweri erettera muna Uganda wawa n'okufanga tatuuse Yoweri. Ensonga Yoweri kakana kayimba k'omukulu bannange ke kano. Mwanakwe otudde ne mukwano gwo tolaba kiki ekiriwo luguudo lwa salama lwandibadde lwakolebwako kuba lwe lutuuka ku ddwaliro ekiruddu mwana wattu n'otuuka ekiruddu n'otunulayo. Ensonga Yoweri erettera muna Uganda wawa n'okufanga tatuuse Yoweri. Ensonga Yoweri erettera muna Uganda wawa n'okufanga tatuuse Yoweri. Ensonga Yoweri erettera muna Uganda wawa n'okufanga tatuuse Yoweri. Ensonga Yoweri erettera muna Uganda wawa n'okufanga tatuuse Yoweri. Ensonga muto nsasula omusolo beko nange mwana byenkyusa badogo basome Uganda ekule naye ndaba tuli mu matongo yaya masomero gafuuka gabalondemu malwaliro kati gaba kakole kati gwatuddawo ne mukwano gwo mutolaba kiki ekiriwo naye kulwaki mutukola mutyo omuntu n'atuuka okubulwa eddagala mu ddwaliro. Nsonga ki gye mwagala okuwa kate boyi tenkuwa omusolo gwange. Ensonga Yoweri erettera muna Uganda wawa n'okufanga tatuuse Yoweri. Ensonga Yoweri erettera muna Uganda wawa n'okufanga tatuuse Yoweri. Ensonga Yoweri erettera muna Uganda wawa n'okufanga tatuuse Yoweri. Ensonga Yoweri erettera muna Uganda wawa no ulira kuva buto ndi buto nsasula omusolo mbeko nange mwana byenkyusa badogo basome Uganda ekule
naye ndaba tuli mu matongo yaya masomero gafuuka gabalondemu malwaliro kati gaba kakole kati gwatuddawo ne mukwano gwo kutolaba kiki ekiriwo olwasalama lwandibadde lwakolebwako kumalwero tuka ku ddwaliro ekiruddu mwana wattu n'otuuka ekiruddu n'okolabona. Okay. Hey. Okay, omukulu nga bwe muwulidde akayimba bakayita ensonga yo weeri. Omukulu agambye Kenzo yabbye oluyimba lwe. Abali ku TikTok kuno mbalengeddeko nabatugobera ku YouTube ensonga mugenda kwanga muzira bulungi nnyo. Mpozi bakuyisaane amanya? Yes, bampise Cross Aizo. Cross Aizo. Omuyimbi yakolera akayimba ensonga yo. Oyina obuyimba bumeka? As per now, tambuza obuyimba busatu. Akamu ensonga yo weeri. Nanolala bayita akalulu. Akalulu. Katabu. Ekigezo obadde oyimba ku politics. Obuyimba obubiri bwa politics by the way. Nana akatali ka politics kali eyo mwana abakyali bange mukamanyi mwena gye muli eyo. Naye lwaki Kenzo babba oluyimba lu? Kubanga oyo kyali omulaba. Ekisooka yalike emabegako omwaka guweze omwaka nikuna myezi nga 6-7 yalikinga video yange nga promoting oluyimba olwo ku TikTok nengamba mwana nga ndi wakabi nga Kenzo alikinze oluyimba lwo bakyali bange nembaga nti mwana ndi waddala boy batandika okunvimbisa nga bagamba blood oli wakabi olaba Kenzo akulayikinga kumbe nze nga nvimbawo nga manyi kyakabi kati nkeera ku macha blood pulira oluyimba luli ku TikTok ngamba yii wagwani tole wagwani kuba mwakafaananyi nzijukira ningamba ekitegezo n'omukulu yali andayikinga ngalaba kyana ngayagala londemu byanaatema okitegeera nenga mwana tubeerayo naffe nga tuyiye eyo lwakuba ndino tetulina ngeri gye tubatuukako tugezaako tufayita nga mubimanyi nenga tubeerayo mu ghetto tubeerayo. Omuniga nabba oluyimba lwo omuniga nakeera ku makya n'alukola ngenda okuwaaba bangamba nti nno oyo gy'owaaba gwowaaba ye kabeja ogenda kuwaabira kabeja nsuka nenze emabega batano bange ne mbagamba batano mumanyi kati tugenda kukola tutya tutansobola okugubala okitegeera nenga tugenda kukola tutya omu n'aŋŋamba nti omanyi totawaana kugenda kuloopa kubanga gw'ogenda okuloopera ate ye yakubbye ajja kunyiganyiga atakufunze bwata kusule mu dust wado agenda kulopa ku poliisi nga ate poliisi yakubbye era obanga alopye ku poliisi nga poliisi yakubbye okitegeera mukulu ali eyo yeyagala kubazitu waffe tuli wanene mu ghetto oluyimba lwaffe alufunamu ssente kyova olaba njagala oveeyo Eddie Kenzo oveeyo Eddie Kenzo nkuddamu oveeyo oyogere ku luyimba olwo lwe yabbye Eddie Kenzo mubbi ngera bwe nakugambye nti mubbi bw'otwala ekintu nga si kikyo essimu eno bw'ogitwala nga sigikuwadde obeera okoze otya obeera ogibbye naye bw'oginsaba n'engikuwa obeera togibbye kuba tuba twogedde okitegeera nze kyenjagala tuveeyo simanyi oliwe kawempe wali wagambye simanyi oliwe kawempe ate namuŋŋoona siriwe kawempe oli wawa wansi awo waliwo ghetto mu mayanja awo abaana batabbu mayanja eri wansi eyo abaana batabbu tebagala muzannyo waliwo tera okuyita nga tusalamu nga okudde mu kikajjo olyoka oyambuke odde waggulu abaana batabbu bamanyi wansi awo yes man basajja bamutawana nnyo naye bannange bakyali bange Olan mubere ize ensonga tuzitandiseeko tugenda zikolako omukulu ajja kujja alimba ajja kujja abatuwuliriza n'okutulaba ku Celebrity Track agamba atya my sister Nansubuga Rosette wali wa mama Fina kanso nti oli bulungi nnyo ku YouTube tujja kubanga tukikwasaganya bulungi nnyo ono mpulidde agamba Abani Namuŋŋoona Abani Bandowooza agamba Abani Beri Namuŋŋoona ngimanyi 28 November best of DJ wiki Barcelona Busia satu mbale kale mwale kubanga kwembuli ensonga muzikwasaganyiza bulungi nnyo kamba sibulire wana babadde tulaba ku wali ku Celebrity Track tujja kubanga tuongere tulaba omukulu bwakuwa sente sebo todduka buddusi jukira nti waliwo abakuyambyeko okubanja wache mmanya ajja kuwa ku sente nze nno ekya sente sekitunulidde tozaagala sente ezo sizaagala lwa nsonga kubanga toli muntu nnyo wa sente siri muntu nnyo wa sente ulya nakano kiringa omuntu okubba emitwalo 5 okubba milioni 5 naga mwana
tula wansi tuteese nakuleetera emitwalo 2 nakubye $5,000,000 kitegeera kati ffe ng'abagatta amangu ne tubala ne tutoolako sente ezo sizaagala. Tozaagala? Yes man. Njagala oluyimba bwe tulemerera okukkaanya lujjeeyo ku mikutu gyonna. Agenda kulaba kimafiya. Ojja kundaba kimafiya singa tulemerera okukkaanya kale n'otalujjaayo. Omukulu gwe tutambudde nayo nako olwaleero mula kubanga mukitambuza bulungi nnyo nagambye money rules kati tukole tutya tutoyagala sente kati kiki oyagala kyebadde babuuza kale abali ku celebrity track kamba sibuli wano ku YouTube mbere bulungi mweraba.